mulabi waffe omulungi owa Glosh TV tukwebaza okubanga otugobera ku mukutu gwaffe guno nate era nyongera okujjukiza nti teweerabira ku subscribinga, ku likinga ate era ku sharinga osobola okunyiga ka notification bell ako ojja kubanga osobola okubanga ofuna video zaffe ez'enjawulo zetunaba tukoze ki zetunaba tutaddeyo ng'aba Glosh TV. Ate era tukuleetedde akatambi k'omukuumi wa minisita Engola Okero eyatiddwa olunaku olw'eggulo wali mu maka ge ekyanja. Eyamukubye Amasasi amanyikiddwa nga Sabit Wilson era nga ono abadde mukuumi we. Teberezebwa nti omukuumi we yabadde si mumativu n'asasula ya mukama we, ekintu ekyamuleetedde okubanga amukuba amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno. Mulabi waffe omulungi owa Glosh TV tukwebaza okubanga otugobera ku mukutu gwaffe guno nate era nyongera okujjukiza nti teweerabira ku subscribinga, ku likinga ate era ku sharinga osobola okunyiga ka notification bell ako ojja kubanga osobola okubanga ofuna video zaffe ez'enjawulo zetunaba tukoze ki zetunaba tutaddeyo ng'aba Glosh TV.